kubanga mumpadde akadde kano amazaalibwa amalungi mwebali kusiima gwe kusose by the way seberinga amazaalibwa munave Masaka bintu byali si byangu naye finally oyingira otya Kampala lugendo nga luwanvu Kampala eyo bansondyako ne sente bagita batino Costa yali yasatu nga nako 13 ne banyongerako 5 nenya nenzijova mu nyendo oyogeddeko ku kyokusinka omuntu gwasooka okusinkana ne experience yotandikirawo tubeeko ku experience zo kama twesanga the first day wenatuuka Kampala twesanga wamukulu wange DJ Rota wetwesanga kwolwo wetujoininga twatukisanga fena tuli bakabi ngaina mama mi olimba lwe nga nange neya buki bweya so netukwatagana yalaba nga bali banatajjayo najje wange nanze mutugala batutuze kwakola ki connecting na pulimba since then abantu baleginga muno mwina binyo bifanaganya ne Chameleone ku mazaalibwa ago gano kicho oyinza okugamba muno kino tukifaanaganyamu nze nga DJ wadde n'onkwadde oli muyimbi mujja mubuuza yenyini amayimbi tufaanagana wakati yanja bibanyonyola ye nga yine kakati nze bwetwatuuka wano I think amuli bamukwana nga mulinga baluganda ensooka okugamba niye mumusamu mubuuze nga akomyewo banyonyole jidde Shiru tutumya myaka emeka gino gy'ojaguza olunaku olwaleero sitaka kuyogera myaka gyange kwantu ojatakamu gyajinga adenyo mulabe kiriwo ku experience yo ng'ojaguza emyaka gino abayimbi bavuddeyo ne bakusereka bagamba nga 26 November ongenda okwogera ebintu byange ebisinga byonna kuba nekimetero gye ndi mukukola bantu bali baganya interview zaine naye nga simanyi lwaki mba nkola interview naye ku interview nga nakyenkola kiŋŋamba abantu so right now enaku z'omwezi nga 26 November the mega cinematic experience Reloaded twogereko koko kale twogereko gyegenda okubeera tumutegeka bikimu wati nawe muku climax awo nimukusetinga before manze si muntu wabisaawo awe no sibyo nze muntu ayagala ekintu kyange kya club kuba nze ntwa club sikyuka ku ekyo twogereko koko experiences zo n'abayimbi bavuddeyo ne bakucelebratinga which rate tukiraba nnyo kugira emyaka egikoze kyekikuyambye abayimbi bano yes okwa kibadde mu lujjudde ninze abayimbi basinga mu mikwano gyange they're my friends abasinga bonna omusanga nze ntompadde sente naye katwogeramu kano kamatalinga nnyo okusinga sente nze njagala nnyo nze neba nonsiima nga tompadde sente sina problem kwanza muno nga ndi DJ na promoting music wo ate omuyimbi DJ tasobola kwenkana DJ nembanga nemugaga ntya sobola kwenkana omuyimbi gwena okuteeka mu maaso nze nembeera wa mabega naye waba alaba nga kyenkola kimusanyusa then ojja kusanga bwe manina show kyaba n'abayimbi they appreciate what I do gwe bagamba DJ aba n'abayimbi so kingaba DJ mu mikono gyabwe exactly what is your take okuba DJ abe forefronting okusinga ate abayimbi kubanga ova kyogerako doesn't make sense no business erikuwa madaala honest tundi abakalidi nane kadi akulaga is kadi wakabine baba frontinga abayimbi snake abona DJ abakwe mutamanyi batiesto Tim Westwood nino zabamanya kubanga ye afuna sene akofitinga muki kwa that's how it's supposed to be tunza sana muyimbi na DJ atasinga omuyimbi how oyimbi tulinyo byolese ku Ugandan scene nga DJ tukujukira muno okutandika kubanga DJ wana Uganda bakola enyimba n'abayimbi remix na go mu kubasooka okola kyo bireta yes abasinga bagamba ntino oyinza okuba oliawo ebipya tebikyaliyo nalibadde navakodde wali batompa interview era singa bati wakyali bipya naye nebyenjiri ko kimanyi nze nebipya okitegeera kanawe olabya dda nti gwakyo nnoonyeza kubanga okimanyi nze ndiko ki ebipya nze eva mba nkreatinga badiji bakola benakola nenze nkyayiye ebiki ebijja DJ Shiru ku lunaku nga bano tulabye nga abayimbi bavuddeyo ne bakucelebratinga ne ba DJ banno gwe kyo kyosinga okwenyumiriza kugina emyaka 2 sigisaze nalo nsimanya kwanza simanya myaka gimaze muno kwa najisange nga ni mwana muto nenze nkanya kuba ki nekanya kuba ndongo mpaka wendi sibula Kampala nebigere naye kitali ekyo kandabe nenze okuba celebrated nga bibi bali wamu kyekisinza okunsanyusa kuba ne unity ya federation sira nko bayimbi nga bali batinga bali wamu bali sikira bankombulamu bwange nze buli muyimbi mbaddeko naye kutandikira ku Bobi Wine Bebe Kuru Chameleone mwogera amanya Good Life Afirigo bonna mbaddeko nabo
Ndiba munda bandi ndi muto nayo experience ya judge my friend. Experience jenina. So chegambye mimi badeko ne mimi mutawuli anko. Mtibe mutawuli yako afi anali nesi nabakuja. Nabakuja. Still file nasanga nyimba zenga zikola ki? Ngazikuba. Kwanza mukuru wange just yam passing on. Shitegerota yam passing on. Teyankotogera anything. Yanjigiriza nenyera ko binakola ki? Every day I celebrate him. Ikwanza manyi nokola mwenso binankubire sinanga ne shiri kino kikoze buki? Okikoze bo bana bagabogedde bati. Ukona omuntu bwato nga kugaidinga. Togereko ku difference ebadde jao according to generational change about uptown and downtown DJs. Awadde utalunnyumba naye ku experience yogo, what is your take on this? Tewali uptown DJs, local down DJs ma batani uptown and down. Omuntu batega bukeddo kimandi ala film enjogerere. Onyamanyi te film enjogera bana makira singo ziraba. Gozo wachi benkuba boni in Africa koloba muzina. Wachi bagantu limba liloko. Gulwachi DJ bakuba madox bamuzine kololo. Jemoga anti uptown sibe kiri. Bali no zibali ku nyimba ezo. Kuba bali uptown. Just mentality y'abantu. DJ bango oli uptown ku nyimba za uptown ate zo Luganda zivemu. Bango li DJ. Nibo bango kyazi kuba. My friend you are local. Ate mutie n'aba local ngali waka. Ziwengende bula aba international. Nibo banda bangabo ki? International DJ. Exactly. Twogereko ko kuneisa yaba DJs ne abayimbi obukubagano obaddewo abayimbi bakayinza laptop abayimbi bakubye ba DJ oza kino kingenda kugwawo kitya mu industry according to experience. Business daga discipline. Bobanga abantu babiri munamwako omuliro. Bobanga mwana mwako omuliro temusobola kumalawo kakubagano. Nze bisinga nyiga naye omuntu bonyiga n'omuntu ko cooling down ola reason eriki. Bobanga omuntu mukyamu muleke bwasoka kakano jja munnyonnyola. Oshache gamba neka dosanga DJ no muyimbi DJ ngo dali high no muyimbi aliki ko muyimbi wali wale akakuba sita wedi to yakula mbima byolimu yene bana kanywa kala laptop ko ajaga muyimbi mutufu no banga DJ gemchi DJ mutufu nebo funenge jo handling omuyimbi oyo kwa bayimbi basingo wala sibazibu ne handle kwa muyimbi kwa example mimi ajakuja mubara bajamba na atula for long time like 30 minutes kwa so DJ wala omuyimbi amanyi muyimbi wali right basho kwa nyimba ze tomuyisamu teta kumala kujja kubuza mukuba babaze na kusupportinga that's well enough okuba kachi akayimba ngene botakumandino okuba kayimba natakokona ile fikira kama niyo why tonywa na ye such a story kali wayimu kana kujja kwa noga mtacho ngamba cyali ku pitch so obatawona ngofuna buchi okubagano kwanze badije ndo akogera nabo abino with you era DJ inspiring banji nesta akoda kumenya manya we bindi bebanga nakuyambo banga wandabirako muri bulungi well and good ze mikisa ngifuna nengwaji ene yongerayo ngatumaliriza togere ku leadership y'aba DJ mu Uganda. You haven't seen yunga or directly involving nnyo mu leadership y'aba DJ unadada mu Uganda wano okubanga obakulembera n'oboli akwa mentalinze lwaki ensonga ene eriwe lwaki wekumira nnyo mu hideout nga gwe DJ anti kali banga kati machije munti echo kwanza agala bukuru zino mchale wafe ne kusomero sabira ko prefect ne bali bamanyi musomero ya febwala primary nali sina bukuru bonna nenga busomero bwabuza ku Shiru buli mwamu amanyi yani oshitache gamba so kati nze omuntu abanga DJ na banga ya advice aso kumbuza trust me na advice nyingi gobuza lwaki ndiwo paka kati kama ikandika ndashini China kanda bwakwata kujjako go wejjako yaba kuwadde kuba ku omukisa kale basinga bamu omukisa atakuzanyisa buki okuzanyisa ominze ngena mabano sanga DJ auza shuta manyi kuba ndongo omugamba nenganze go balese Shiru ngatumaliriza ba DJ abasinga bateze nnyo ebibatu naddala mbana abayimbi abobuwala ensonga eyo nze sinza kuddawo nengamba njagala omwalo omuyimbi lwaki no kwanze ngeje bankuzama Masaka kwanze memanga na mukazi wange baba kati no kanga kwa example baba kana omuyimbi omuwala mufula sita bwafuka sita ozabalo ozaje anzo kuyamba anzo kugamba thank you mukozi seza atafuse ki tafuse sita dewa musubizo kubeera ki fula sita wale bintu bitakola gwe muntu muyambe yenyini yesaka bayi kuba takuwa simple as that
ne batakwali simusangu oli DJ ina bawala baki omwimbi omwagazaaki era jakujja lera akasimaga wayi kyebiri kikino okimando sanga omuntu mbana guli ebyokunywa tomugambye akashirwa tude wali ayagala kunywaki nogeza okogera ebiremesa agaba bimuwe oba bamanje bakole ki bamanje ekyo kyo omuntu akushona gamba nti Shiru genda kuzanya n'omuyimbi gundi wane Kenzo Bobby Wine obani natagaana nti Shiru twamuleeta agamba wewe kyaliwa no amuyisa bubi agamba tamuleeta njagala nze gundi so bobanga ofuba nnyo okujja mu business eno ng'oli DJ fuba nnyo obere ku lugero lw'omuntu ku part of his story babanga nnyo agambe Shiru yanyamba ekyo kimenga out of sense wandyagadde ojjukira otya okujjukirwa ntya nsabye nzijukirwa mwanzijukidde dda mujja kunjogerako paka. Do you feel appreciated? Yes, that's enough. DJ Shiru wenyini tumanyi nti abayimbi bonna baba basumbu nekyo ekikumye DJ Shiru okubanga this time collaborating n'abayimbi then asigala nga ali kubeera patient na mpisa tuwe ba DJ bo batano kwa okubanyo local music nga go obeera awo esi bana ba DJ bana balungi bakubakanye okukola bagala music wa Uganda